Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وعصيرا. صدق الله العلي العظيم. amatenda amajjuvu ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atenderezebwa yoyo atuwadde ekyengera mu byengera nga kyabulamu. Bemba nabo mbagamba teri kya bbeeyi mu bya bbeeyi nga bulamu. Ne bw'oba omugagga naye ng'oli mulwadde, obugagga tebukugasa mu bulwadde bw'obeeramu. Teri kya bbeeyi nga bulamu. Buli akeeranga ku makya n'asinza Allah we, weebazanga nnyo ekigambo bulamu. Ng'oyagala okukakasa nti olina ekyengera kinene, gendako mu malwaliro. Gendako mu malwaliro ojja kukakasa nti gwe Allah akyakwagala. Bwe mbadde nsoma aya, Allah atukonagali ya ayuha allazina amanu, abange mmwe abakkiriza. Amanun, abakkiriza, abategeera nti leero lwajjuma. Eriyo omusiraamu nga ye tamanyi nti lwajjuma, nga tayawula jjuma na nnaku ndala, wawa atazaawulira, tazze mu jjuma kusaala, tasinza Allah we. Olwokutaano, bwe mbadde nsoma omukaddima amagambye neebaza Allah oyo eyatufuula olunaku lw'ejjuma nga y'emu ku Idi ebeera mu wiiki. Yembaga, kwe kusanyuka, kwe kusinza Allah, kwe kulabaganaku. Basiraamu, izkuru llaha zikran kathira. Mujjukire nnyo, mutendereze nnyo Allah wammwe olutendereza olw'amaanyi. Lwaki tumutendereza? Bini'matil kubra, olw'ebyengera bye yatuwa. Nga sinnagenda wala, hadisi emambaka Muhammad yagamba nti ni'matani magbuzuna fihima kasiru minan nasi, ebyengera bibiri abantu balwanagana nabyo tebamanyi kyakubikozesa. Abasadde olwaleero mulina ebyengera bibiri naye temumanyi kyakubikozesa. Bambuuza nti byebirwa, nagati asiha, bulamu. La ilaha illallah. Asiha, bulamu. Buli lw'obeera ng'omulamu, manya nti ky'olina okukola kusinza Allah. Bw'onootuukibwako obulwadde tojja kusobola.
siha ekyengera kye tulina ekyobulamu kubeera nga wabawo omuwaatwa gwakuwaayo wa Allah tuweeyo. Siha bulamu. La ilaha illa Allah. Kyova olaba nkugambye ti ni'imataani magbuzuna fihima kasiru minan nas, ebyengera bibiri abantu tawaana nabyo tetumanyi kyakubikozesa. Bulamu ekyokwinagati wal faraga n'eddembe. Siraamu okyayina eddembe erijja ku muzikiti olw'ejjuma. Musiraamu ampuliriza, okyayina eddembe erikuleeta osaale swala y'ejjuma, naye bw'onooligayaalirira eriyo akadde we bagenda okugamba ti Muhammadi oba fulaani nti akeesa lukya. Nti bw'akeesa tazibya, bw'azibya takeesa. Bw'obanga olina ebyengera ebibiri, musiraamu ampuliriza bigendereko, bikolereko, bikozese. Kyenvudde gamba nti zikurullaha zikran kasiira, jukira nnyo, tenda nnyo Allah tabaraka wa taala olutenda. Bwe weebuuza bameka Allah baatutenga gwe wooli, era gwe biki byokola Allah byayinza okusinziirako. Ekitegeeza kyakuleseewo ayyukum ahsanu al-amala, olongoose emirimu. Omusajja omu mu byafaayo by'Obusiraamu ayitibwa Ibrahim bun Adham rahimahullah. Yabeera mu duniya, njagala mwetegeeza ebigambo ebirimu. Yabeera mu duniya Ibrahim bun Adham rahimahullah nga ye akadde ke konna abeera alowoolereza, tabeera na banne nga mmwe abali wano olwaleero buli omu alina wakasibira. Gwina kwekasibira waye Musa oli ludda watya? Ndiko wano mu mupiira gw'okasibira, ndiko wano mu mbeera zonna, eri ababeera mu luddo, eri ababeera mu matatu, eri ababeera mu ki, eri ababeera mu ki. Naye Ibrahim bun Adham rahimahullah ye yabeeranga awo nga talina kye yeetabamu. Zaata yawm dwali lumu abantu ne bagenda naye omusajja ono namukolako debate nga naye bw'onoobeera naye lukumaani ono, bwe tubeera wano tabaawo, bwe tubeera wano tabeerayo, bwe tubeera wano tabeerawo. Yeetaaga twogereko naye. La ilaha illa Allah. Nakumba musanga atambula bamugati owaaye nti tukusaba tutuuleko naawe. Fakira lahu, bamugamba tukusaba law jalasta maahu hatta nasma minka shay'a, tukusaba tutuuleko naawe tubeeko kye tukuyigako, osanga oyinamu ekyenkizo. Fakara n'abagamba nti inni maskuru bi arba'atin anshiya'i, bannange mundeke nkyayina ensonga nnya sinnaba kuziggusa. Oba mwagala okwogerako nange inni mashghuru bi arba'i ashiya'i, nkyayina ensonga nnya sinnaba kubaako we naabadde zikwatako. Naye fa iza faragta, we naaba nzimayiriza la jalasta ma'ahum, tunaatuulako fembi fenna ntako okuwaya. Nombuza ti wamahuna ze zirwa zikutawaanya. Njagala tujjamu ekyokuyiga mweyo hadisi mu bigambo by'omusajja oyo. Naye bagamba ekisooka inni tafakkarutu yawmal misaaku hiina ahazu misaaku min bani adama. Buli mundu bambayitako nga sibanyeze, buli mundu bambeeraawo mbeera ndowooza. Tafakkarutu yawma, mbeera ndowoozayo olunaku. Hiina ahazu misaaku min bani adama, olunaku Katonda lwagenda okuwa mwana Adamu amuwa endagaano ye gye yakolerera. Ndagaano ki? Wama khalaqtu ljinna wal insa illa liyabudun. Abaliwo tewali ndagaano gye mwako ne Allah. Lwaki yabatonda? Waliwo aliyabudun, kubeera nga mukola ki? Tumusinza. Niye bagamba nti bange ensonga ekyannumya obwongo, eŋŋaana okutuula nammwe, eŋŋaana okusosatinga nammwe,
mbeera ndowooza olunaku lwe tugenda ewa Allah tabaraka wa taala nga buli omu amubuuza endagaano. Wansinza otya? Wasiiba otya? Wasaala otya? Wasaddaaka otya? Abali wano tuyinza okugamba ku saddaaka oli naawaayo naye nga firiya bamulabe. Era bwe tufuba kati senga saabadde ezi kyabadde kigaanyi. Yemu ndagaano abantu basaddaaka mu saddaaka bwetu. Abantu bagenda e Makka firiya nga balina okweraga sente ze balina okugenda e Makka. Naye ye agamba ati inni tafakkarutu yauma, bwe mundaba nsiriikirira tafakkarutu yauma, mbeera ndowooza olunaku hiina azu misaaku min bani adama, olunaku Mungu lwagenda buli omu okumukwasa endagaano ye. Naye aleetayo omusajja omu gwe mwanyooma nga kaalo kano. Kuno kuyinza okuba nga mulina abantu bemuyisaamu amaaso. Ennaku zino we nabadde mu mukolo nga olwaka musajja ali awo naye nga buli imaamu lwajja buli seeka amale okubuulira ng'amuwaayo 5 ng'amuwaayo 10, naye nga waliwo omugagga yavudde mu mukolo nga tawadde wadde 10. Kati yagadi Allah agenda kuleetayo omusajja oyo omu afaanagana ng'oyo gwe mbakooneddeko. Ahazul misaako min bani adama, amugambe ti oyo gwe abantu bendeese nti mbawadde ejjana fala ubaali, sifuddeeyo. Wabafaanana batya? Wabafaanana batya? Subhanallah. Fala ubaali naye agamba nze simanyi. Omusajja ekyamulumanga nawe njagala weeteekemu. Yaga nti naye nze simanyi min aini farikaini kuntu ana, ngenda kubeera ku mbeera ki? Ndibeera mu bano Allah baali wajjana oba tagenda kuwajjana? Ekyo mukirowoozi. Bw'obanga otudde mu lujja ewuwo oba mu lujja oba mu nnyumba y'ewuwo, weebuuze tahiyatu ensoma gye ngisoma yeeyo. La ilaha illallah. Weebuuze esswala eno gye nsaala bwe batyo bwe bagisaala. Abantu tunoonyeza duniya ne tugimalayo. Wano osanga akaana ka myaka 2 nga kamanyi WhatsApp n'okusinga gwe omusajja omukulu, nga kagisaatisa naye nga gwe togitegeeranga nako. Naye obwongo bwakozesa obwo. Naawe njagala otandika okuteekateeka, otandika okulowooza nga Ibrahim bun Adham bwe yaga nti ndowooza olunaku olwo lwe tuliyimirira ewa Allah tabaraka wa taala, na buli omu ali ku ndagaano gye yalagaana Allah ya la ilaha illa Allah, nange ndiweebwa ejjana. Subhanallah. La ilaha illa Allah. Fe waffe eri bwe tuba tuziika seeka akwata Tarakaini n'ayimirira ku kabuliyo n'agamba nti ya Abdillah, ng'oteekawo erinnya lyo, ya Abdillah owange gwe gundi, idhikurul ahadi, jukira endagaano, allati kharajtu ila dari dunya, egiwajja nayo ng'oyingira obulamu bweki abange yeeyo. Naye seeka wabaagera mumaaso gadi wa huwa shahadatun, kankubireko ekimu ku bye wa huwa shahadatu, wakkiriza alla ilaha illa Allah wa Muhammadu rasulullah. Omusajja oli Ibrahim bun Adham yeyo gye yalowoozanga nagati ya Allah, nze neewuunya ndowooza nnyo olunaku hiina ahazul misaaku min bani Adam. Musiraamu ali otuddeko ewuwo n'olowooza ti bino byenkola Mungu ngenda musisinkana. Ekyokubiri ekyewuunyisa omusajja oli ekiyalowoozangako, mbeetedde hadisi eyo bebigambo ebyo musobole okubeera nga mufatafakkaru nga naye mubirowoozaako. Thaniyan
omusajja yagamba ekyokubiri inni tafakkarutu yauma, ekyokubiri kyendowoozaako ndowooza olunaku hina yunazzalu malakul mauti, hina yunazzalu malakul mauti, olunaku Israiru egenda okujja ng'egenda kumujja mu mwoyo. Ama amina almuslimin ama amina alkafirin. Israiru alikooko neewuwo, musiraamu kirowoozeeko erikusanga oli musiraamu. Yauma la yanfa'u malu wala banun, olunaku olwo emmaali wetagenda kugasa wadde abaana bo. La ilaha illallah. Musiraamu ali wano, njagala oteeke mu bulamu bwo mu birowoozo byo nti eriyo olunaku hiina yunazzilu malakul mauti, malayika lwegenda okujjamu omwoyo nga buli ajjawo yauma abuusan kamutariira, yenna yeekabeka byakaba bulemu akaba bukaabi. Wali olutegese walutegeka otya? Kitegeeza tandika okukuba tooki ogikubeko ewakaawo. Bw'onooba hiina yunazzalu malakul mauti, ng'omwoyo gwa Allah agunoonye, malayika zigutwala, abantu b'obalese ku ki? Eriyo abasiraamu zabina bainahum, balinnya eno n'eno, mukyala ajja mu masijidi ye n'agenda mu kereziya, bwe biti ebyo. Kirowoozeeko abaana bo b'oyina, hiina yunazzalu malakul mauti. Basiraamu abampuliriza, eriyo olunaku Allah lwagenda okusindika malayika ejjeere likuggemu omwoyo. Ama amina almuslimin, abange olisangibwa oli mu kisiraamu ku la ilaha illallah, ng'olwaleero bw'ogenda okweyazaayaza abasiraamu shiriki atuyitiridde. Ekyo kiga nti abasiraamu shiriki atuyitiridde. Amasabo si mayitirivu, tegaliyo mulowooza. Ama amina almuslimin, asadde juma y'olwaleero nkugamba tandika okwebuuza ti Allah hiina yunazzilu malakul mauti, Allah bw'anaaba akujjamu omwoyo, malayika nga zigutwala, oliba musiraamu. Era kigambo ki ky'ogenda okusembyayo? Abasinga wano Allah w'abantu abajjula ebitonde byerabira Allah, nga Allah yagamba ti man akhiru kalamihi la ilaha illa Allah Muhammad rasul dakhala aljanna. Naye olowooza ogenda kusembyayo kigambo ki ng'ova mulamu bwensi? Kikyembalamira wantasiru bihablillahi jamia wa la ilaha illa Allah. Buli kadde konna beera ng'oli ku la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. Ibrahim bun Adham agambye ye yeebuuza nnyo, yaleero n'alowooza ekimugana okuba ne banne hiina yunazzilu malakul mauti. La hawla wala quwwata illa billah. Abange teri kyakibatwala Makka mweteekerateekera kabbuli, teri kikuweesaayo zaka kweteekerateekera kabbuli oyingira ejjana, teri kikusaaza salatu layiri nga kweteekerateekera kabbuli. Ebyo byenkoonako ffenna tubiwangaalirako. Osanga omusiraamu ali wano olwaleero, be nabadde mbagamba ali mu hutuba waliwo mbadde mbagambye ffe waffe eri bayimaamu ayimira ku kabuliyo n'ayogera ebigambo binyagali, bajja kubuuza wa iza sa'aluka man rabbuka, naye wama kitaabuka. No, buli ali wano yenna oligamba Allah ti al-Qur'an al-kitaabi nga omaze omwaka bukyova mu Ramadan togisomangako. Ye kugamba nti ye yeeraliikirira nnyo hiina yunazzilu malakul mauti,
ebyo byonna nga tannabituukako tebinnanywera abawano mu binyweze hiina yunazzalu malakul mauti Allah agenda okusirika malayika okugyamu omwoyo gwo ng'oli mwabo ng'oli kwabo abali ku la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Abampuliriza mbalamira okudda eri Allah. Buli ali wano yenna ne bw'onookambuwala otya ogenda mu Kabuli. Kiddamu ne bw'onookola security ku makaago aynama takun yudrikukum al-maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Ne bwe munaakola mutya ne bwe tunaapalapalanya wonna bwe munaabeeranga yagamba nti yudrikukum al-maut, okufa kugenda kubasiŋŋaanayo. Ennyumba ezisinga muno mu Kampala zibaako ebicupa, zibaako sseŋŋenge, zibaako ki? Muba mutaayiza ki? Mutaayiza ababi baleme okubabba okujja okubajjamu omwoyo, ne Isirayiri yaayitawo. Hiina yunazzalu malakul mauti. Buli ampuliriza lowooza ku kigambo ky'omusajja oyo, hiina yunazzalu malakul mauti, tandika okwebuuza, Mungu bw'aliba anzijamu omwoyo ng'obudde butuuse, ama amina al muslimin, ndiba musiraamu. Kebuuze, ndiba ndi musiraamu. Ama amina al kafirin, kiki ekikujja mu busiraamu obimanyi. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bi ayatihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah al-azim li wa lakum wasa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu ajma'in wa ba'd. Wasaykum wa nafsi bi taqwa Allah azza wa jalla. Aboluganda abakuŋŋaanya olwaleero, abasadde ejjuma y'olwaleero, mbalamira era nga mbakuutira okwenyweza ku mutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala. Watafakkaru, mulowooze nnyo. Abasiraamu nsaba mulowooze nnyo. Awo wootudde si gwe wasookawo. La silabul khalikin, byeyulo by'abaasooka. Silabul khalikin, gwe bw'oba olabanga omuzimba gw'olimu gwe munene eriyo abagizimba, Mungu n'abatwala. Ibrahim bin Adham rahimahullah gwe mbaddeko mu bigambo bye bina nakoogerako bibiri. Ekyokusatu n'agamba nti inni tafakkarutu fi qawli llahi ta'ala. Ekintawaanya ekyokubiri kyendowooza ennyo ne kimmalako amagezi, ndowooza etteeka lya Allah lye yagamba wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun. Etteeka eyo limpisa bubi nnyo. Mungu lyagenda tugamba kunaku lwa kiyama nti wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun. Mweyawulemu mmwe olwaleero, mwawukanemu olwaleero abange mmwe abaali abajeemu. La ilaha illa Allah. Naye basiraamu nga siranyuira kigambo ekyo, gwe wali otuddekawo ne weebuuza pasono nokati naye ddala ebintu byenkola ndi wa mujjana? Waliwo kyebuuzako. Omukkirizayo kyonna akirowooza, naye yagamba nti ye kimwewuunyisa. Aye Allah ye mwewuunyisa nnyo, agirowoozaako nnyo. Wamtaazul yawma ayyuhal mujrimun. Abamugimanyi buli muswati Yasin mwesangiba aye. Agamba naye bwe mbanga njewuunya, fala adiri kaifa min ayi farikaini, simanyi
bwe baligamba nti wamtazuli yauma ayuha almujrimun, ndibeera mbajeemu, ndibeera ku sayidi ki? Hadisi emu omubaka Muhammad yagamba nti yakhshuru nnas yauma alqiyama ala ummati, Mungu agenda kuzuukiza mu kibiina ky'obukulakula kiyamu, mu kibiina kyaffe eky'obusiraamu ebibinja 12, abantu bazuuke ebibinja 12. 12 ewolera mutazuya maweri eriyo ekigenda okuzuukira, laisa lahum aidin, nga tekirina mikono, wal arjari, nga n'amagulu tekuli, biri awo bimpemempeme, kyokka nga bagenda wa Allah. Babuuze nti haulai, abo bonna bonna kiki? Agati allazina yu'azzuna jiranan, teweewuunya nnyo kalidi kubanga talina magulu, teweewuunya nnyo rukiya kubanga gakutukako amagulu n'emikono nga talina. Allazina yu'azzuna jirana, yanyizanga muliraanwa we. Sahaba omusajja lukwe kyava agamba ti wamtazuli yauma, eyo aya emutiisa. Bwalizuukira nga ali mu abo, gogenda kuzuukira sayidi ki? La ilaha illa Allah. Abali wano fenna tewali atamanyi kiyakoze kiro, waliwo atakimanyi, naye kiwakoze ekiro gwe kyomanyi. Wasaze ensawo, gwologa banno, gwosiranya banno, yaumul qiyama bebaligamba nti wamtazuli yauma ayuha almujrimun, olisigala wa? Bebaliga nti wamtazuli yauma, nga gwe wabeeranga mu nsi twawukane, wamtazuli yauma, buli omu adde sayidi ne sayidi, nga gwe ataasaalanga, ogenda kubeera wa? Agati fala adiri, yagamba nze simanyi ngenda kubeera min ayi farikain, agenda kubeera ku sayidi ki? Abasadde ejjuma, buli omu tandika okulowooza, ng'olowooza ku Allah, biki byogenda okusisinkana yaumul qiyama ewa Allah subhanahu wa ta'ala, ogenda kusangayo ki? Buli ali wano yenna bwabeerangawo muwatu nga gwakusinza Allah naddala ejjuma, nze gyembeera mbagamba nti ejjuma ye hijja y'abaavu. Toyina sente zigenda Makka, toyina sente ziwa zaka, ejjuma bajaza n'osigala ng'otudde. Kakati gw'onoogenda ddi mu hijja y'abaavu? Onoobeerayo ddi? Era wamtazuli yauma ayuha almujrimun, buli munjagala amanyi soma Qur'ani mugimanyi, ddayo ogonde okole muraja yagundi etafsiri yaayo. Wamtazuli yauma ayuha almujrimun, oli sayidi ki? Bibanoonya asinga okumpanya, okuwolereza, okulimba yeggwe. Onoonya n'akuyisawo nti enoonya Musa, noonya Kamadi. La ilaha illa Allah. Oyagala ddiiri we yeyitewo nti oli yajja gisaba nti noonya Mustafa, naye nga nekyoyogerako kyennyini okimanyi nti kifu. Wamtazula yauma ayuha almujrimun. Omusajja oli Ibrahim bun Adham yagamba nti eyo aya agirowoozaako n'emulemerera, nawe njagala ekulemerere. Wamtazuli yauma ayuha almujrimun. Mungu bw'ali kati mwawukane, njagala mwawukane buli adde bano badde eno, abadda ku ddyo n'abagenda ku kkono. Oli wa sayidi ki? Oli wa sayidi ki musiraamu ampuliriza? Va wano leero mu jjuma ng'ogambye nti la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah astaghfirullah 10 marra. Osabe Allah akusonyiwe, naye nga togenda kudda by'obadde okola. Musiraamu ila Allahi marji'ukum jami'a, yagalagana ewa Allah gye tugenda okudda. Ne bw'ona okola otya? Ekisembayo ekyokola mazze khutuba yange, nagamba ekigambo ekyanneewunyisa kyembaddenga ekimpisa obubi, ti Allah agenda n'asindika malayika mu lubuto lw'omukyala
ng'ali lubuto nefuwamu omwoyo mwekyo kiri munabana we kikyala naye bwemala okumufuwamu omwoyo nemuwandiikako ebintu bibiri saidon aliba mulongoofu oba aliba muki ne fala adiri min aina farikaini kuntu ana simanyi Mungu yampandiikako ki abanga abali wano abampuliriza buli kadde konna wenenyeze Allah ne bw'olikola ki wenenyeze Allah nze wano wensoma wamu ne wannemesa omuntu agenda yeegayaalira ng'ali mu kyalo kya wano wa mu kitundu kya wano olw'okuba ali mu ka bizinesi akaduuka katambula ne yeegayaalira tuweeyo muziki tawaayo bw'onoosoma Ramadani tawaayo juma tasadde bwe bamala omuteeka mu janaizi oba muteeka mu kaburi n'agamba nti rabbi irjiuni la'alli amalu saliha fima taraktum Mungu ndindirizaako katono nnyo nzizaayo rabbi irjiuni Allah nzizaayo gye mbadde mpangalira la'alli amalu saliha oba oliawo naakola emirimu emirungi osale ejjuma zonna zikuyiseko ng'oli muno Qur'ani yakusula mitwetwe naye yakulema n'okusoma la ilaha illa Allah rabbi irjiuni mulekerawo okwejjusa mu ssaawa esembayo mutandikireewo okukola istighfar buli ali wano yenna bw'owabaawo ebigambo ebikooneddwako nga by'oli ddayo fastagfiru rabbakum innahu kaana gaffaara muddeyo mwegayirire Allah olwegayirira Allah mugambe nsonyiwa mbadde sitegeera kyendiko weeteeke mu kifaananyi ky'omusajja Ibrahim bun Adham rahimahullah ezo ensonga nnya nayagadde nzireetera abantu ba wano nayagadde mbasomeseeko ensonga ezo nga zaakutegeera kwa waggulu buli omu atandika okwerowoozaako bwe nnaagende wa Allah ŋŋenda kuba ntya bwe nnaaba bwe nti nnaaba ntya ebisinga bijja kubangwira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima وقال أيضا من صلى عليه الصلاة واحدة صلى الله بعشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم غافر من رفاء الراشدين منه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين من أشرة مبشرين في الجنة اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئماتنا وولاة أموالنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أحينا مسلمين وميتنا مسلمين وأخلقنا بالصالحين غير حزايا ولا مفتونين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدعون عن سبيلك واجعل إليه جزاءك أو عذابك يا رب العالمين ربي اغفر والدي والوالديكم ربي اغفر والدي ولوالديكم ولمن دخل بيتي يا مؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات كلهم من مشارق إلى مغربها برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
وأقم الصلاة إن الصلاة كانت كتابا موقوتا. Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality.